Embali ya gavumenti ya wakati enetera okuyisibwa parliament erimu emisolo emipya mingi ddala tegina gwe gitaliza. Omusolo gw'essiringi 2 ku mafuta oyinza kulowooza nti gujja kukosa abo bokka abalina ebidduka, naye buli omu gujja mukwatako kubanga ebidduka bye tutambuliramu ffenna binywa mafuta, ebyamaguzi babiteeka ku mmotoka, essente ze basaba bajja kuzongeza. Sementi najo bagambye gigenda kulinnya, neraliikirira nnyo emisolo wano ku sementi kubanga okuzimba kintu kikulu. Ate nali njogera n'Omumerika yajja kuno n'agamba kuba ezo ensi nga Amerika nsi nkulu, bo bazimba dde ebintu. Kati Omumerika yakula okutuukawo talabangako bantu bwe bazimba. Eyo gye yakulira mu bibuga bye babizimba dda. N'agamba lwaki muba muzimba buli kaseera, buli gye ntunula abantu muzimba, lwaki muzimba ebintu ebitaggwa? Ne mugamba nti gwe ewaffe olaba ebizimbe bifaanana ng'ebyewammwe, tetunnaba kukula tulina okuzimba. Naye sementi ono ajja kuleeta obuzibu bw'anaalinnyisibwa. Butto, sukaali, oba sukaali kinaatuyamba omukendeeza simanyi bulungi kubanga mwali mulabyeko omuntu ayongera sukaali mu soda. Ne bamuwa soda n'atekamu akajiko ka sukaali n'atabula. Kati amagulu tegakyatambula. Sukaali oyo omungi gwa bulabe, naye abantu bamu abawoomera. N'omunnyo omungi bannaye gwa bulabe. Nsaba gavumenti okulaba ng'emisolo egikuŋŋaanyizibwa gikola ebyo ebirabwako.